Amabayimbi bannange bwe twenkana bwe twatandika nga mumbere mu comment mukayana nga mbwendi omudongo kyokka nga ate nze yatandika nammwe Wetwogerera ssaawa zino eno empalana ya Alien Skin ne Bebe Cool yeyongedde ddala okubeera nga esajjuka. Ogenda kumbuuza batya nkugambe byonna mbikuletedde gwe munanfa ng'onisembera wano. Team Bebe Cool naawe sembera wano gwe munankyukakyuka. Eno vidiyo njagala ogiwulize yonna mpaka weggwayo. Njagala kumanya byaddala bano abasajja NRM kiki kyebawa ne bajjako, naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye Alien Skin ku live ye wali ku TikTok yavuddeyo n'ategeeza Bebe Cool namugambye byaddala ssaawa zino oli kujjonkera abaana ba NUP nzijjonkera nze omuyimbi yagezaako okubeera nga ankomyawo music industry nga His Excellency Robert Kyagulanyi agiwambidde ebbanga ddene naye ng'era tewali kyeyakola tewali kyeyajjawo just abadde yeeyogeza naye nga nkugambye olutalo lw'amaanyi uno musooke mumwewulirireko omungambye byaddala bano abasajja tebagenda kwekubanga election ziwedde kubanga nze simanyi nakumanya kubanga bonna abalina obusungu. Sokola vidiyo otuwe endoozi mu comment section. Amabayimbi bannange bwe twenkana bwe twatandika nga mumbere mu comment mukayana nga mbwendi omudongo kyokka nga ate nze yatandika nammwe nabasoose Dambwa Legend mulimu abaagwa obugwi naye nga bafunayo ka interview waliwo abatatuuka yadde ne kuleeya yonna naye nga kasita agamba nti no Kimenke namulako mu kiwempe yakulaga nti Kimenke mudongo nnyo gwobeera wa Kimenke okujja mu kiwempe eyo zedi awo Upcoming Legend ali naye ng'omanyi ebbanga eriri awo. Kale nze ndi muyimbi Upcoming Legend ali gw'oli muzimbi mu bazimbi 10 mwoli tutandika omumenya kampani z'abazimbi Cementers mwoli Loko kwoli Starling kwoli kati gumenya abayimbi 5 Kimenke kwali okola mu banka tumenye banka 5 kwoli mu Stanbic mwoli oinako eyo ku Centenary kwoli tumenye amasomero oli musomesa Kampala Parent iyo Abalweni Boy iyo Heritage iyo kale oli musawo Kiruddu yiyo aye Chike iyo gomera omubera ne bwemba kulevo ki sisuka bitfo bitano bya gwanga gwoliwa oli musiyazi abasiyazi babalankingira wantu muno yasinze okubigula kale oli musomi olina degrees wawandika katabo kya Katonda gwe wandika Shakespeare. Ndowooza kasajja hamukawulidde abadde ategeeza ani amugenda bwamumbulira mu comment section. Bebe Cool oba Eddie Kenzo omukulu balisa ttiimu ebyaddala aba NRM baagala akwatibwe asibibwe lwaki mbu yayogeredde bubi Uganda Airlines naye nga byayogera sige mazima. Vidiyo yino soko gyerabireko togamba ndino mbu ndi mu kutema omugambo. Tusaba gavumenti ya Uganda n'ab'obuyinza bonna timo bamukwate wadde ali Dubai asibibwe tukooye okutyoboola eggwanga lyaffe. Ennyonyi twakagifuna emergency yafunyemu ku emergency tekategeeza mbu yafudde yakoze biki obudde bwabadde bubi bannange obudde bubi empewo nnyingi n'abaana ba wano babadde bagenze ennyonyi yakyuse ne bakomyawo Saudi Arabia tebagenze kakati gwe timo oyagala abantu bagende omusajja talaba agenda akuba abantu ng'omuzira mungi mu kkubo. Tusaba gavumenti timo bamukwate oba ali Dubai bamukwate bamusibe tukooye okumanyira ensi yaffe banne Uganda Airlines bannanga abantu bangi bajja okulambula Uganda. Njagala mbabuulire toliraba Saudi Arabia nga waliwo ekifulumye mwe mulowooza bo tebasulangako ku kisaawe olw'ennyonyi toliraba Abu Dhabi nga waliwo ekifulumye oba Dubai naye timo oyonoonye eggwanga lyaffe. Pulezidenti Museveni tusaba timo akwatibwe. Tusaba timo mukole ekisoboka akwatibwe tukooye okumanyira Uganda Airlines banayinza Uganda Airlines kwe siva
kwesiva naye timo osusse wandikomye osusse eyo nsi namba gy'omanyira mwemulowooza amawanga amala ennyonyi zaabwe zo tezidireyinga mumanya ennyonyi ezifudde abantu abafudde mwali mulabyeko nga kamayo omuntu n'akuwa ssente osobola okunkola ekikyamu kati natandika kukubeera wala sipiidi gy'okozesezza yayogedde ebintu bingi mu mutwe gwange toliriraye bo gweoyagala kubeera safe mbwali ku ground bino tebiriiko ground basalamaani makebe tebaddiyo teboogera woba olina ensonga gy'oyogera nga ntuufu sigala ku mazima ndi mu kuteekako wano gundi teyalidde sisuubira nti yalidde naye yalaze obutiitiizi bwa kika kya waggulu nnyo n'okukyuka okwamangu ennyo omusajja gwe twasuze naye nga tukuba emmundu ekiro n'atuuka n'akola vidiyo mbu Uganda ensi esinga nkwesonyiwe ojja kugamba musajja wange atankuba naye nkugamba mazima like sitegedde lwaki oba okola vidiyo amangu ddala ago saakitegedde wandibadde okola vidiyo endala neweefula nti tolina kyogendaani okumenyawo bye wayogedde gwe omuntu eyabadde ali mu kunenya abantu n'enjuba tennagwanga wabivuddeko dde otulaga abantu balungi bannange muyimirire ku biga bukyangambaawo ebyaddala ono n'abeera maama wange aha simanyi nakumanya nze mwegaana ogenda kuba ombulira endowooza mu comment section kubanga ebyaddala kakazi keekoze ebintu mu election eno simanyi oba election nga ziwedde banamugulira ennyumba ne bamugulira n'emmotoka kubanga engeri gyayiyewo omubiri simanyi nakumanya so kulaba vidiyo yiiyo oyagala toyagala ndi first family mazima amanya gange bampita maama Janet Museveni Kataaha ate era kambabulire lwaki balimpita nazaala omwana nemutuuma ye Janet Museveni Kataaha era twatandika campaign eno ntambudde Uganda yonna soosa nona kuno naye bannange abantu baagala President Museveni nze wena singira okutiira Kalamoja mukakano na mugulu nga abasajja boogera ate ng'ali namuseveni n'oluswayiri abamu nga tebalumanyi ng'anjagala okwogera nabo oluswayiri asanyusa nakupenda Museveni nga nze banziramu ani nga makanina namuseveni okujjako ekira kyenawulirangamu tisati ani nga nama tisati yero tisati Museveni bannange Museveni bamwagala bannange eyo erimu ebyobufuzi ebyekisibu ebirowooza nti Museveni agenda nkya ebigamba nti akasajja tukatwala mukwano temwira gye mumutwala era mbabuulira kino olwaleero mubeere bagumu Museveni agenda kuwangula akugenda nakuyitawo bano abasente bamwe buli bamutya babuli mutemu omumanyi nefe Museveni agenda kuwangula ate muzeeyi nkukulyanga kino bw'owuliranga obulamu nga owulira oyagala kuwummula fe otuwanga muwoozi kano nkaddamu ne mu Luswayiri muzeeyi onachoka tiketi onataka kupumuzika leta muwoozi tutakuwa na wewe tutakupenda tutakuwa na wewe okuwa president tutasikia wewe hapana ujinga hapana leta ujizi wewe iko mtu mzuri